Kuleetedde olabe abaherese officers we baagezezzaako okuba nga bagaana ebintu okuba biva mu mikono gya National Unity Platform. Eddwaliro erisangibwa mu Kasanda abakulu baagaanye okuvaayo okwaniriza ebintu equipments ze badde babawadde, naye nga nsonga ki ye kino kyabadde kyetaagisa, kubanga ebintu ebimu tuba tulina obbiggyamu ebyobufuzi naddala nga ensonga ekwatagana ku kyobujjanjabi. Tekikwetaagisa kumala kugenda ku ssomero okutegeera nti nno waliyo by the way nkiikirako emabega waliyo n'okwekalakaasa nga baggyako dokita omu yali atukulembera nga tumuggyako obufuzi oluvannyuma lw'okwenyigira mu byobufuzi ng'alaga sayidi. Kati eby'okujjanjaba tebiriiko bya bufuzi, tebiriiko sayidi, era kino kye baakoze bano kya kitumbaavu nnyo bwe baba nga bwe kiri nga bwe nkiraba bwe baakikoze. Nkwanirizaako nnyo era gy'osinza okuba ng'otuwuliriza wenna asinziira ku Yogi Updates TV okutegeeza nti n'okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga Yogi Updates TV. Aba Nuupu baakutte equipments ku mukolo gwe babaddeko e Kasanda nga zikuliddwamu Flavia Kalule. Ono yakutte equipments ezikozesebwa mu ddwaliro n'aziwa abakulembeze b'eddwaliro y'e Kasanda abaagaanye okuvaayo okwaniriza ebintu bino ng'ensonga ne gye bawa tugitegeera. Eddwaliro lya gavumenti ba health officials mu Kasanda district baagaanye okwatendinga omukolo. Omukolo guno gwabadde gutegekeddwa n'omulamwa okuserebuleetinga abazadde bamaama abalina omulimu gw'amaanyi eri abasajja okusapootinga embuto zaabwe. Guno omukolo gwaganayizingiddwa n'ekibiina kya National Unity Platform ekya Nuupu, Nuupu Woman Member of Parliament Kasanda, Honorable Kalule Flavia Nabaggala. Wali eri e Nakivubo Playground e Bukuya Town Council gwadde gutegekeddwa n'omulamwa okuserebuleetinga bamaama abalina omulimu ogw'amaanyi eri abasajja okubasapootingira embuto zaabwe, naye nga gutegekeddwa aba National Unity Platform. Okusinziira ku lawmaker Flavia Kalule, yabadde ahandolinga over obutanda obwabadde mu categories ez'enjawulo mu disitulikiti eno ku Health Center 4. Omuno mubadde oteeka n'Ekiganda Health Center 4, mwabaddemu ne Kasanda Health Center 4. Kuno kw'ogatta ne Bukuya Health Center 4. Flavia yaleese obutanda obw'aba newborn babies, n'aleeterako n'obutanda 2 buli Health Center. Kwabaddeko obutanda obuzaalibwako bwe tuyita delivery beds 2, nga kuliko ne busitandi obuyimirirwako drips 2 buli ddwaliro. Kwabaddeko screens ze tuyita ward screens 2 ku buli butanda, naye nga buno bubalirwamu nti bulina kugenda mu rooms
4 nga bulina kugenda mu lumuzi 4 oba kale nga busobola okukavalinga nga lumuzi 8. Okwo kwabadde ne liquid soap. Newankubadde abakulu b'amalwaliro gano baaganye okushowinga up okulaga obwagazi bwa equipments oluvannyuma bwakwatiddwa ne buteekebwa mu mikono gya meeya wa town council. Omwo ogatta ne Bukuya town council meeya. Ekodit, Manu ne Kasanda town council Mitigo Franka basobole okuba nga babuderivalinga mu malwaliro agamentioningiddwa mu kaseera ako nga babupresentinga. Okusinziira ku Honorable Flavia Kalule, meeya yamugambye nti baabadde mu nkwatagana ne abakulu ab'amalwaliro ago b'e Kasanda era bagenda kuba nga bakwatagana bulungi nnyo. Honorable Flavia yagasseeko nti nga tuyitamba meeya abakulu b'amalwaliro beebazizza NUP omulimu ogw'amaanyi ne cooperation ennungi gye baakoze. Newankubadde abakulu b'amalwaliro baaganye okushowinga up okwatendinga omukolo guno, wabula kino kyakakasiza ne kiraga omulimu ogw'amaanyi ogw'ettendo ekibiina kya National Unity Platform gwe kyakoze. Newankubadde abakulu b'amalwaliro baabitaddemu politics. Flavia yakulitisayizinze authorities n'agamba nti nno zino item zendeese zadde zigendereddwamu okuyamba abantu b'e Kasanda era bireeteddwa mu mutima mulungi era nga tebiriimu byabufuzi. Pulezidenti wa National Unity Platform twamulabyeko ng'asituka okwogerako ku mbeera eno, Robert Kyagulanyi Ssentamu, era nga yabadde chief guest yariplayinze Honorable Flavia n'agamba nti nno tofaayo era toggwa mu maanyi. Guno si gwe mulundi ogusoose okubeera ng'ebintu nga bino bigenda mu maaso n'okuggwaawo mu nsi yaffe ne mu malwaliro. Tujjukira nti guno omukolo gwakiikiriddwako Joel Ssennyonyi MP, kwabaddeko Honorable Kaya Christine Nakimwero, onono nga w'Ekiboga District, Honorable Patrick Nsamba MP Kasanda North, Honorable Kabuye Franka Kibirige, Honorable Alozias Mukasa owa Lubaga South, waddeko Honorable Zake Francis Mutebi ow'Emityana Municipality n'abalala bangi nnyo abeetabye ku mukolo guno ogwabadde ogw'ekitiibwa ogwabaddemu essanyu n'ekigendererwa eky'okuyamba bamaama okulaba kubanga amalwaliro agali eyo mu byalo galaakinga equipments nnyingi nnyo. Si ebyo byokka ne gavumenti yammwe wadde nga yagateekawo webanga tesobola gafacilitatinga equipments ne bavaayo eri ekibiina ekirala ne kibawa kiyamba abantu tebayamba malwaliro era abakulu b'amalwaliro tugenda kuba tubanenya tebabireetedde mmwe tebayamba mmwe wabula balwanirira bulamu bw'abantu b'ekitundu ekyo. Baadde bagezaako kuyamba abantu b'ekitundu ekyo okusobola okujja mu malwaliro bamaama nga tebagenda kubanga babula nga badaaga ng'ate mwekwasa equipments ezimala kubanga gavumenti yammwe tesobola biteekayo. Kale abakulu b'amalwaliro ago mwebeereremu, y'enkola mugikomye, temuyingizaamu bya bujjanjabi bya bulamu politics tekikkirizibwa.
Mbagala nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV. Baganda bange abali emitala wa myanya Saudi Arabia, Qatar, Oman mbanirizaako nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV. Bategeeza nti temuvaako tugenda kuba tukomawo, tweyabira ku subscribinga gwe mukwano gwange ali eyo.